Ebintu bingi ebyenjawulo ebiwanuzibwa okubanga biviirako amatu okufuna obummonde era nga abantu bangi naddala abakyala bafuna ekizibu kino. Okusinziira ku mukugu mu kujjanjaba amatu Dr. David Sempagala, okutu kulina ebitundu bisatu nga mwotwalidde n'ekitundu ekyebweru nga kino kisobola okukosebwa mu ngeri ez'enjawulo nga bw'annyonnyola. Olaba ng'okutu nti nakwo kulina olususu ng'era omubiri gwonna bwe gukola ki bwe gulina olususu. Naye ebizibu ebikosa ekitundu kino ekyebweru tubiteeka mu miteeko esatu. Waliwo ebizibu ebizaalirwako bye tuyita congenital. Waliwo ebizibu ebijjako nga kukosebwa babadde balwana ne bamuluma ng'ezibeera mu maka, ono yansaze okutu, bakifeesi bankubye, ne kikosebwa mu ngeri eyo. Naye ate waliwo n'erijja mu kasirise ng'okutandika n'okusiiyirira ne kisiirira, omuntu n'atuuka n'azimba, ebizibu bitenda okujjako n'amabwa. Kyokka bwe tutuuse ku nsonga y'obummonde ku matu, Sempagala agamba nti kino kiva ku mubiri gwa muntu amuwummudde amatu, ekifo we bakikoledde n'ebyuma ebiba bikozeseddwa. Ono agamba nti buno butandika ng'ekintu ekikaluba mu matu munda, oluvannyuma lw'okuwummulwa era nga bwe kigenda kikula kifuluma ebweru, olwo ne kafuuka akammonde era nga kasobola okukula ne katuuka n'okuleebeeta. Olaba nti abamu mu bafuna obummonde obw'okuzimba ng'omuntu amaze okuwummula amatu kiviiramu nnyo mu mbeera ezo. Enkola gye kikoleddwamu, ani akikoze, ekifo mwe kikoleddwa ne kiri eky'omubiri oguboola enkola eyo. Tulina ebitundu ku kiwawo kuno, ekya waggulu kisemba waggulu ne kano akasemba wansi, mwe muli ennyo obutaffaali obw'empisa ezo ez'okwerondalonda n'okwekandaga nti lwaki nakooneddwako kandage nti nyiize ne kukola bwe kutyo bubamu. So gye kiri nnyo nti mu bizibu by'ebweru wano mu kukosebwa okuwummula amatu muvaamu obummonde obwo ne kiba nti nnyini mubiri kimwefuulidde, kimutabukidde, ne bubeera nti obummonde obwo bujja okuva ku kukosa mu kuwummula amatu. Omusawo waffe era ayongerako nti oluusi kiba kika kya nkovu nga bw'eba ewona ebbulukuka. Kyokka ng'oggyeko amatu, obummonde busobola n'okuzimba ku nnyindo singa omubiri gw'oyo aba agiwummudde gusangibwa nga gwa ntondo wadde ng'emikisa mitono nnyo olw'olususu lwayo. N'ennyindo esobola kubanga omubiri ogwo guba gwa muntu y'omu. Lwakuba nti ate ekitundu ennyindo bwe batera ogiwummula tewaliwo nnyo kwesonsasonsanga ku eno walala. Abawummula abamu batanabutanyi, omubiri oguba gwerwanako okukola enkovu ne mukolamu eyo ebimbye oba ezimbye, naye wasigala obutaffaali bw'omu kitundu ekyo bwekangabiriza nnyo ne bwekandaga ne buga nti ffe tulina okuteekawo omubiri omugumuko okusinga wano. Ekyo tutwalanga ku kikula eky'omubiri gw'omuntu nga sekinnoomu. Kyokka nga bwe bagamba nti waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi, omusawo waffe agamba nti buno busobola okuggyibwako nga bayise mu kubulongoosa, olwo ekifo we bubadde ne wakalirirwa okusobola okuttira ddala obutaffaali kubanga emirundi egisinga kino bwe kitakolebwa buddamu ne buzimba. Zijanjaba olw'okuba bumanyiddwa nnyo ng'obutaffaali obulalu mu kuwaga nti enkola eriwo nti nno singa omuntu alongoosebwa era yandibadde akolebwako enkola ey'okkalirira nga mu mbeera endala, battire ddala oba babalewo obutaffaali obwo obweyisa bwe butyo obulalu kubanga kiba kikula kyabwo okwekola ebyo. Emirundi egisinga obungi abantu olufuna ekizibu kino basooka kubulwanyisa nga bo, wabula nga wano omukugu agamba nti singa omuntu aba akirabye nga bukyali, ekisingako kwe kuddukira amangu mu bakugu. Olw'okuba nti okuziyiza kusinga okuwonya, ono era awa abantu amagezi ebintu ebimu okubyesonyiwa, anti bwe tuba tetubikoze tusobolera ddala okubeera abalamu. Singa gwe ozaala mwana wo n'ogamba musawo bayagala kumpa ku magezi, kaana kange kawala nandyagadde kukawumula nkole ntya, eyo yandibadde ng'enkola. Bulijjo obulamu bwe bugagga, kale ng'ebintu ebimu kisingako ne tubyerekereza okusinga okwejjusa nga tumaze okubikola, so nga ne bwe tuba tetubikoze tewali kye tufiirwa. Farida Nakayiza, BBS Terefayina, Asiika Obulamu.